His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo n'olw'e Busia walufundikidde olunaku olwaleero abadde ebitundu by'e Busia era Namungi w'omuntu nga bulijjo ayongedde okwekuumulula okuva ebule n'ebweya okujja okuwulira ku bubaka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde abeetikkidde. Abazze nga babiwakanya nga bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu asomba basomba okubajja e Kampala balina enjogera eyo lwakubanga balowoozesa abantu nti talina buwagizi wabula obuwagizi bwe buli Buganda wano wokka mu Central nti kati asomba basombe n'abatwala mu bitundu byeyo. Naye kino kibamazeemu amaanyi kibalazeeko nti Namungi w'omuntu abeerawo babasanga mu bitundu ebyo kubanga ejjo yadde mu bitundu by'e Mayuge ekyabaddeyo twakirabye. Kyokka olwaliro bw'agenze mu bitundu by'e Busia kiyitiridde buyitirizi Namungi w'omuntu omulaba abaddewo okulaba Kyagulanyi Ssentamu. Kakati nga weebuuza nti bambi musajja wattu bw'abanga abantu abo asomba basomba bajja mu Kampala ayina ssente ez'okwonoona gw'ate abo bonna abantu basombeka n'oba nga tosasudde omusimbi omuyitirivu obungi okuteekako bbaasi ezisomba abantu abo bonna kyewuunyisa nti abantu bano laavu gye balina ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye bakuŋŋaanyisa okuva gye bavudde ne bajja babeerewo bawulire ku bigambo ebirungi by'aba beetikkidde. Naye bannaffe olw'okuba bagaana okukkiriza olw'okuba tebakimanyi nti His Excellency bakimanyi naye tebaagala kikkiriza mitima gyabwe nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaleka nnyo kati bagezaako okumunafuyamba abantu babagamba nti abantu abo tebajja ku lwabwe wabula bateekamu ssente. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ku leediyo y'e Busoga olunaku olwaleero n'abagamba nti abantu abo sina wadde gwe nsasudde amafuta agamuleeta, abantu abo sina wadde gwe ngulira lanki wabula ffe ekitutwalayo kutambuza njiri ya NUP nakubuulira abantu abo kikituzzaako. Naye abantu abo batulaga nti bo babeerawo oba basiibye enjala bajja kubeerawo oba musana ndi kubookya bagugumira paka we tumaliriza okubawa enjiri yaffe ne tuvaayo. Nabo ne balyoka baabuulira ekifo ne badda ewaka. Kati awo kikulaga bulazi nti laavu abantu gye balina eba nnyingi nnyo. Jjukira obulumi bwe balimu nabo bungi nti ebitundu byeyo bw'oyo Busoga region yonna ebitundu bya Busoga region Museveni byasinze okwavuwaza ennyo. Kati abantu balaba omuntu azze okubanunula nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yeesowolayo tobayinenya lwaki badduka emisinde bawulirize ku ebyo byaba baleetedde. Kati y'ensonga eyo lwaki basajja bakulu ne bakazi bakulu beekazaakaza nga bagamba nti abantu Kyagulanyi asomba basombe naye ng'amazima matuufu abantu bo bakimanyi nti bajja kulaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waabwe. Oyo bamuyita Mbogo ate nga mukoddoma najja oyo gwe mulaba omunene oyo ate ne sayidi eri waliwo Akireewo bonna abo twali mu kukomera wamu nedani Magiki era naye wali ku sayidi era naye bonna nga bw'obalabako bonna ba obbizi bange. Akireewo abaana ba bodi etaano ba pulezidenti bakola okuggyawo omuntu awo. Ayayay
owange obalabye be bagamba betusomba kyebasooka okukola okukkiriza sama Uganda okimanyi nti basooka ne bakkiriza nti abantu bangi ne baddamu ne bakiakinoleza ne bagamba tubasomba ekitegeeza tosobola kusomba baki osobola kusomba bangi bayitiridde babasomba bamaze okukkiriza nti abantu bangi ne bagamba nti naye babasomba busombi osanga ne bagamba bomu ekambala nyingi nebusi yakati ziriwo waite ebyamaguzi bagezaako okubalagira badde mu layini emu si kusaasaana kkubo okuggyako abantu balina otambulira tugenda kukunkumukana yaba nasigalawo bebagamba bana nti makunesema balwana wamma tulina layini 8 mutulabiriranga abaana baffe mapuulira amasasi gaffe sigakutta bantu amasasi gaffe galayini eno bwevaako nga tuzaako endala nga tukonekitingawereze n'obwesimbu nga tetukoze editi n'obwesigwa nga tuviza abali bwe tubawa kye tulaba oli ku mamedia oli kusama Uganda nyabo bino binyuma
massiveness bwe bakyogera mu luzungu si the massiveness asonze busonzi namunsi etambula mpozi namunsi abakabaka kiki ekintu ekiragira namunsi abakabaka kiki wano Bobi kati kiki wano kyali president kale president kinamala namunsi kubanga tagerezeganyizibwa abakabaka njagala mmwe nze mbawadde waaka abaana tebafaayo oba babatome era senga tuli bakozi bafujjo oba emirambo twalire senga emeka naye wano boolaba tekuliiko muntu n'omu tekuliiko mwana n'omu gwe basobola kubba tewaliwo dduuka lya muntu lye basobola kubba we make the record fe bantu ba anilule abatakwata ku bintu by'abantu mujja kakasa nti tujja bafuga ate tutereze eggwanga lino mbutuli bayaye waliwo gaddewo edduuka mu people pawajja gago gonna maggule amaduuka gonna gago maggule amaduuka gago njagala kulaga nti amaduuka maggule no one can tewali n'omu yaggoddewo ate tewali n'omu ayinza kukwata ku kintu sama bagamba abatugamba nti tuli bayaaye amaduuka nga tebagasibye amaduuka nga tetugakwatako bajja we shall prove them we shall overcome and we shall prove them wrong ate kati ntagala obagambe musama Uganda agambye one day everything is gonna be fine. One day everything will gonna be fine. Ayo message kutuweleza abantu abali ebweru bamanye esawa yonna tulwana mugenda kudda tubanona wamma abaana baffe abali mu diaspora Bolaki Bobi abali ku YouTube mbetondera studio ewaliwo ka network akabuzeemuko katono bava kuntegeeza wano ababbe babekolerako Mzee